kulikayo nnyo mukumulakoko katengere n'ekitundu kyaffe ekyokubiri era nga tukikuddewo n'abantu ab'enjawulo batendereza muzeeyi Kaweesa ow'emyaka 81 eyafudde. Ono nno muzeeyi yasooka okuleeta amasannyalaze e Nansana. Abakungubazi bakiri mu maka g'omugenzi Kaweesa baagala azimbye ow'emyaka 91 yasookera ddala okusika amasannyalaze e Nansana. Ina abantu ab'enjawulo batendereza muzeeyi Kaweesa olw'enkulaakulana gy'aleeta e Nansana. Reverend Father Muhigirwa Joshua kuva mu Eklezia St. Joseph e Nansana avumidde ekiko ky'ab'enganda ab'ejjira y'amajambiya ne batandika okwetema ng'omuntu waabwe afudde nga n'omulambo gukyali mu ddiiro. Agamba nti ezo singa tezikola obudde buba butuuse kakoze ki butuuse naye ate okukkiriza kutwongerayo mu maaso. Emisa yeetabiddwamu abantu bangi era nga Namawano Teopista Kaweesa ng'ono yalina abakyala ayogedde ku bulamu bw'omugenzi okuva obulwadde bwamutandika okutuusa lwafudde. Ate bab'enganda za Kaweesa kubadde muganda w'entegerwanga omuzzukulu Martin musajja akaawa n'abalala boogedde ku muntu waabwe ng'abadde tasangikasangika. Ekiseera tuli bumu nze baaba yanzimba mu bintu bingi. So abadde ayagala abazzukulu benna abadde atwagala jajja tugenda kumusubwa nnyo ng'abazzukulu. Tayisangako linnya lya mukulu we mu kamwaka obulamu bwe. Father Muhigirwa yenyamidde olw'obulwadde bwa COVID-19 bw'ayogeddeko nti olemeseza n'abantu okukubagiza bannaabwe. Omugezi wakoze ekibwe kya Lukakoola mu disitulikiti y'Ekibuga era nga lisa abaana 8 abakyali abalamu n'abazzukulu abasukka 4 abo batuusa yakusakidde guli ku Lwabukedde TV1. Yafunidde mu batismu ensigo y'obulamu obutaggwaawo. Ate yo mbaka wa Ssaabasumba mu disitulikiti ey'Owakiso era nga ye bwana bukulu w'ekigo ky'Egayaaza akubiriza abazadde okumanyisa abaana eddiini basobole okukula nga bakakamu. Ono kwogera bino abadde awo abaana abasoba mu 100 esakalamenti erya konfirimansiyo ku Kereziya ya Our Lady of Assumption emwererwe mu ggombolola y'Eggombe nga abadde ayambibwako bwana mukulu w'ekigo kino Father James Matovu ne Father Andrew Kato. Ono asabye abazadde obuteepa mpalika ku masomero ge batasoba mu kiseera kino nga abayizi bateekateeka okudda ku ssomero. Yes, abasomesa wa parish eno Gertrude Lubwamanalo ng'asaba abaana abaweereddwa konfirimansiyo okubeera abakristo abalungi banywere ku Ekereziya. Mbasaba babeera abakristo abalungi, nsaba banywelere mu Ekereziya. Tusaba abaana bano babeere emiti emito egitaswaza Ekereziya, bajulirenga Kristo nga tebabuusabuusa ate nga tebamutiiririra. Robert Musanje kwa Bukedde TV1. Kirabu ya Posta y'emu ku kirabu z'omuzannyo gw'okubakeezanyira mu liigi y'eggwanga. bya mizannyo mutuntu nzolivya nakate okutuusa akagolonako olwaliro nga tugatanise na club ya Posta y'omuzannyo gw'okubakanga eno yesigamye nnyo ku bayizi wabula nga bano bolekedde okuddayo ku masomero oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuddamu okuta amasomero wabula abakulira kirabu eno bagamba tebatidde.
Kirabu ya Posta y'emu ku kirabu z'omuzannyo gw'okubakeezanyira mu liigi y'eggwanga ey'okubaka eya Netball League, wabula era y'emu ku kirabu ezo ezitasobola kweyimirizaawo mu nsonga y'ebyensimbi. Tetwasuubira nti big time ekitongole kyaffe kiyinza okudda engulu nekiddamu okufacilitatinga sports kyokula nga twasigaza erinnya eri. Era tukyagezaako okubeera in touch with that with organisation yaffe eyo post office tulabe oba isobola okuddamu okufandinga ebyemizannyo. Olw'okuba nga ttiimu terina nsimbi ziyimirizaawo bazannyi abasinga kirabu eno be yeesigamyeko bayizi b'amasomero. Tusobola kampinga baana tolina facilitation sigaana kikozesa naye nsuubira nti in the future kijja kuba better because we have a better plan for the club. Nga kirabu zeetegekera oluzannyo olwokubiri olwa liigi y'eggwanga ey'okubaka olutandika ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno. Akulira kirabu eno kaala mugumu nti kirabu yejja kuba yeetereezezza wadde nga abayizi abasinga bajja kuba bazeewo ku masomero. Second round tujja kuba tukyali mu second round. Bawala bange bona bajja kuba nga bakomyewo mu ssomero lyaffe kampu yange weebeera paka saati second round batwerinde tujja bayogumye bajja kutuwulira. Posta ekyasibye kira mu liigi y'eggwanga ey'okubaka ng'emipiira 9 gyonna gye yazannye mu luzannyo olusooka yakubiddwa nga singa enaaba eremeddwa okuva mu bifo ebibiri ebisemba yakusalwako okudda mu kibinja kya wansi. Ate bo abakulira omuzannyo gwa cricket kati amaanyi bakugazza mu kuzimba bitone bya wansi oluvannyuma lw'ettiimu y'eggwanga y'abalenzi abali wansi w'emyaka 19 okuyitamu okukiika mu mpaka z'ensi yonna. Omwaka oguwedde ogwa 2020 ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gwa cricket ey'abali wansi w'emyaka 19 eya Baby Cricket Cranes yeesoze empaka ez'ekikopo eky'ensi yonna eza ICC Under 19 Cricket World Cup oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka 15. Kino Baby Cricket Cranes yakikoledde Rwanda oluvannyuma lw'okuwangula empaka ez'okusunsulamu nga zeza World Cup zitandika ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno. Mu West Indies Uganda yali yasemba okwetaba mu mpaka eza World Cup ez'abali wansi w'emyaka 19 mu mwaka ogwa 2006 nga zaali mu kibuga Colombo ekya Sri Lanka. Kati kino kiwaliriza abaddukanya omuzannyo gwa cricket mu ggwanga okuddamu okwekuba mu ttooki nga kati amaanyi bagenda kusinga kugateeka mu kuzimba omuzannyo gwa cricket okuva wansi mu masomero. Tulabye communication nyingi kino amasomero bagenda kugulawo nga 10 January. So tulowooza kino eggwanga oligulawo ojja kuba nga tuli mu position okusanya emizannyo egisinga kyetubadde tusobodde kukola mu 2021. Omwaka oguwedde ekibiina kya cricket bye bimu ku bibiina ebyakosebwa ekirwadde ki COVID-19 nga ttiimu y'eggwanga ey'abakazi eya Victoria Pauls yalemwa okugenda e Rwanda mu mpaka za kwibuka olwa COVID-19 okuyingira mu nkambi. Akulira emirimu mu kibiina kya cricket mu ggwanga Martin Ondeko agamba nti kino kyabawa ekyokuyiga. Tulina ffenna okugenda ku vaccination kubanga ebintu byendaba ebigenda okuyamba nnyo okulwanyisa buno obulwadde obwa COVID obutagendagenda bantu bonna bwena kubeera naffe mu myaka mingi egijja. Wadde nga wabaddewo okusoomoozebwa kwa COVID-19 naye era ekibiina kyenyumirizamu ebyo bye baasobodde okutuukako omwaka oguwedde. Naye of course engeri gyentuliramu success gitulira nga kyebayita journey. Tusobagenda nosinga tournament emu nolowooza kati kiwedde olina okulookinga ahead okulaba tino era okola bulungi. Ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gwa cricket ey'abali wansi w'emyaka 19 yatuuse bulungi mu West Indies okwetaba mu mpaka ez'ensi yonna ng'eri mu kibinja omuli Ireland gyeggulawo nayo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno Buyindi wamu ne South Africa. Ate mu semifinal za Carabao Cup ezazanyiddwa mu kyekikisizairo Chelsea yatimpudde Tottenham ku goolo 2 ku bwereere. Katulabe byabadde mu mupiira ogwo. To the pre-match talk has centred around Spurs boss Antonio Conte returning to Stamford Bridge and the fallout from